King Charles II. Kale tugambe nti Kabaka Charles ye mutabani w'omugenzi Queen Elizabeth Alexandra Mary Windsor II eyalondeddwa okuli engoma ya Bungereza. Ng'ennono ya Bungereza bwe zeetambula, omuntu yenna ali Obwakabaka aba ateekeddwa okulonda erinnya mw'agenda okutambulira, era Charles ye yasazeewo akozesa erirye ekimufuula Charles II kubanga emabega we wazze wabaayo ba Charles abalala babiri ng'asooka yalamula Bungereza wakati w'ennaku z'omwezi 27 March 1625 okutuusa nga 3 January 1649. Charles II ye yalamula okuva nga 29 May 1660 okutuusa nga 6 February 1685. Ba Charles ababiri abaasooka baafuga beddiriŋŋana era ng'ekyafaayo ekikulu ekibaliko wakati waabwe Bungereza yafugibwako ng'ensi endala ezirina abakulembeze ng'obukulembeze obw'ennono buwereddwa. Byajja bitya? Tuula nkulojjere. Munnange lwali olwo mu mwaka gwa 1629 Charles asooka yatuuza olukiiko ba Paalamenti ya Bungereza oluvannyuma lw'ebbanga kumpi lya myaka 10 nga terutuula kuteesa ku nsonga za Bwakabaka. Ng'ali wakati mu kwogera kwe, ababaka baatandika okumuweereza ebigambo ebimuŋoola olw'ensonga nti omu ku bakiise bannaabwe John Roll eby'obugagga bwe byali biboyeddwa olw'okulemererwa okusasula egimu ku misolo emiggya Omutanda gye yali agerese nga tegimaze kukkaanyizibwako n'ababaka ba Paalamenti. Charles yalaba olwogo olwo lukuze kwe kusalawo alangirire nti Paalamenti ewummule eridda ng'ennaku z'omwezi 2 Ogwokusatu omwaka gwe gumu, kyokka ababaka ne bamutegeeza nti teri kuvaawo ng'ensonga y'emisolo egyekanamye tennateesebwako mu bulambulukufu. Sipiika w'olukiiko baamukwatira mu ntebe ye olutuula lusobole okugenda mu maaso. Charles mu kunyiiga ababaka yabategeerezaawo nti Paalamenti agisattuludde, bw'atyo n'abaako n'ab'emitwe eminene 9 be yaggalira mu kaguli, awo nno n'agalinnya gye gava. Kino kyaleetawo obwegugungo era ababaka bangi mu kyama ne batandika okukuŋŋaanya ensimbi ez'okuzimba eggye balwanyise Charles ono bamugobe mu ntebe. Charles bano yabajjukiza nti y'obuyinza bwe bwava wa Katonda nga n'olwekyo yali tayinza kwebuuza ku Paalamenti ku kiki kyateekeddwa okukola era n'abikola nga bw'asiimye okumala emyaka 11 egyaddirira. Mu mwaka gwa 1642 Paalamenti ng'efunye abalwanyi be yeetaaga baakwakkula olutalo ku Bwakabaka era ng'olutalo lwakwajjira ddala okutuuka mu 1649 Kabaka Charles lwe yagombebwamu obwala. Baamutuuza ku mmeeza ku kifuba ne bamukakakkirize okufuga nga Paalamenti yeesalawo bwaddukanya Obwakabaka, wabula yalemera ku bigambo bye nga ye Katonda yennyini bwe yamutuuza mu ntebe eyo. Mbagirawo yaggulwako emisango gy'okulya mu nsi ye olukwe era ne gumukka mu vvi n'aweebwa ekibonerezo kya kuttibwa. Yatemwako omutwe ne mutabani we Charles n'awaŋŋangusibwa. Obwakabaka bwawerebwa era Bungereza n'etondawo ekyatuumwa Commonwealth England eyakulemberwa Oliver Cromwell okutuusa mu 1658 ono lwe yava mu bulamu bw'ensi. Nga Oliver Cromwell azaaye, mutabani we Richard Cromwell yali obukulu mu ngeri eyasigala etankanibwa ng'abamu bagamba nti Oliver ye yaleka amulamidde kozzi n'abalala okulumiriza nti omugenzi yafa tabalazaani amuddira mu bigere. Richard Cromwell yasanga okusoomooza kw'amaanyi kubanga amagye gennyini gaajeema okumukkiririzaamu nga bagamba nti teyali mujaasi ate nga kakube kuperereza bajenera abaagalimu n'omusimbi tekyasoboka kubanga Bungereza Oliver yagireka njavu ebitoogerekeka ng'erina n'amabanja agakunukkiriza mu bukadde bwa pawunda 2 obw'ebiseera ebyo. Ono okumujja mu buyinza nga 25 May 1659 kwali kusindika asitamye era n'akwata njabala n'abaako gye yeekukuma.
Abaamugoba baanoonya mutabani wa Ssekabaka Charles gye yali yeekukumye ne bamukomyawo okulya eŋŋoma, bw'atyo naye n'asalawo okufugira mu linnya lye erya Charles, olwo n'afuuka Charles owookubiri. Charles owookusatu kumpi naye ajjidde mu kusomoozebwa kwe kumu nga bajjajabe ababiri, olw'okubanga amawanga amalala 15 agafugibwa Bungereza obutereevu galwana bwezizingirira okugyetakkuluzaako gasobole okwemalira ensonga zaago. Gano gasinze kukulemberwa Australia nga bagamba nti Bungereza ebakakaatiseeko nnyo eky'Obwakabaka nga ke kaseera beerondera abakulembeze be baagala nga bwe guli mu mawanga amalala, nanti kinywa ky'amaggwa kisiba y'amanya gy'akyetikkira. Nze Solomon Kaweesa.